Gyako Akawuuwo. Abazadde mu ggwanga baweereddwa amagezi okwerinda abafere abeerimbika mu bitongole ebyenjawulo ebiranga nti bivuddeyo kuyamba okubasomeseza ku baana ku bwereere n'ekigendererwa eky'okubabba, ng'amagezi gano gabaweereddwa amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Stephen Mufuwa ng'ono asinzidde ku ssomero lya Quality Junior School e Kayanja mu Mukono ku mukolo abayizi kwe baleesereza ebitone eby'enjawulo. Kulabula abazadde baffe, waliwo abantu bangi bassekinomu, ebitongole ebivaayo ne bitugamba nti byagala tuyamba kuweerera abaana. Basinga nnyo okutambula wano mu Sanditaamu nga babagamba nti omwaka ogujja njagala kubalabula twegendereze nnyo. Ono asabye abazadde okufangayo ku baana baabwe baleme kutwalibwa omuyaga gw'ebyobufuzi, wabula n'abasaba okulonda bassentebe b'ebyalo abalimu omuzinzi abatagenda kuzza bitundu byabwe mabega. Tumuzeeyo ayakola obubi akome ku miguwaawo. Muntegeera kanziremu obubaka obwo. Bannaffe bagenda mu miguwa ng'abiri mu lumu, naye tukolenga Bayibuli weegamba kyosiga kyokungula. Fred Musonge ng'ono ye ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza e Mukono asinzidde wano n'akunga abantu bonna okujja mu bungi okwaniriza Omutanda mu ssaza lino ku ntikko y'emikolo gy'okukuza olunaku lw'abavubuka ku Lwokutaano luno. Ssaabasajja Kabaka agenda okukyalira mu disitulikiti yaffe wano ey'e Mukono wali eri ku ssaza. Kati mbakoowoola mwenna Bannakyaggwe, mbakoowoola mwenna ab'Eggombolola e Nagojje, mujje ffenna tubeere wamu twanirize Omutanda. Ate ebyo nga biri bityo, Nankinga Susan ng'ono omutuuze w'e Bukoto yasangiddwa ewa ssentebe w'ekitundu kino ng'ali mu maziga olw'okubulako omwana we Keti Balandiye ow'emyaka 13 ng'ono muyizi ku ssomero lya Bukoto Community ng'ono yabula wakati w'essabbiiti ewedde era nga yadduka waka oluvannyuma lw'okumukambuwalira ku nsobi ze yali akoze. Olwokuna ku makya namunenyaako nali kale njagala mukuba kubanga yali agenda ku ssomero nga bamukomyawo nti akomyewo atuuse leeti ate nga mbakeeza ne mugamba naye okusoma okutaddemu okuzannya tokola ki toteeka mu kusoma kuzannya no Sanditaamu osaanamu embooko nokulaika okusoma okutaddemu ki okuzannya. Nankinga agamba nti omwami we yamuddukako dda n'agenda mu bizinga n'amulekera obuvunaanyizibwa ku baana bano era bw'atyo n'asaba omwana we okumusonyiwa akomewo waka kubanga anoonyeza buli wamu nga buteerere. Gyako era ye kakati neŋŋamba ikwala tuweka mu nnyumba na buli kati asindikanga yadde 10 naye ng'omwana yaŋŋamba maama kubirako taata akole ki ansindikire ssente z'engatto naye sinaabo ssente zigulanga naye ng'engatto eyo naneseemu nemugamba kamukubire nemuwa essimu yennyini ayogerako nani ne taata we. Taata we yamugamba maama ngenda kuleeta ssente naye na buli kati emyaka omwana gwe nnina omuto ali myaka 3 n'ekitundu agenda kumpi kuweza myaka 4 naye tasindikanga yadde 10 nti kikino. Geoffrey Kasayija ng'ono ye ssentebe w'ekitundu kino agamba nti yategeezebwako kukubulako omwana ono wabula n'alabula abazadde kukambuwalira abaana kubanga abasinga obungi kyekibagoba awaka. Abazadde tebandibadde tebasaanye kuba hash ku baana. Patirisi Kyewalabye ne Ronnie Serwadda bakusakidde eggulu erino okulwa ABS Television.